n'alimulungulira mu maaso ge nga bw'amubuuza nti ya Muhammadu ayab'athu Allahu hadha, owange Muhammad nono Allah alimuzuukiza ono? kyekiri mu hadithi eno. Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam ekibuuzo yakiwulira n'akola atya mpozi? N'amwanukula, n'amuteerako n'ennyongeza. Yamwanukula kyabuuzizza n'amuteerako n'ennyongeza. Yamwanukula atya? Yamugamba nti naam yab'athuhu Allahu, n'oyo naye Allah ajja muzuukiza. Tamwanukudde naye tiyamukomyawo. Yamugamba atya? Yamugamba nti wayumituka Allah, ate naawe Allah ajja kutta. Wayuhyika, ate akuzuukize. Wayudkhilaka naara jahannam, akuteeke mu muliro. Enyanukula eyo giraba? Erimu kina kimpozi, erimu ansa, siwulira, n'ennyongeza. Yamwanukula kyabuuzizza n'amuteerako n'ennyongeza, n'abanga yamuggusa. Kakati sokolabe nga bwe najja mu dduuka lyo ng'otunda, kale katugeze otunda masimu, kyekibeerawo? Nkubuuze yammeka kogwe? Nyanukula eno yakakadde. Tonyanukudde kyembuuziza? Kyetaagisa okunteerako ennyongeza? Onziguse bulungi? Nteerako mpulire, ndabe nga ddala ogitegedde. Nteerako mpulire? Temunnabitegeera. Gwe toyagala nnyongeza ng'obuuzizza ekibuuzo. Kati kale buuza nze. Eno yakakadde. Naye nyinawo n'eno, eno yasatu. Kubanga eno original, ate eno dupe. Mbuuza mba nkugasiza oba nedda? Lwaki? Oyinza n'okukyusaamu n'ogamba mpe eno eyasatu nange neesetuleko. Ne bwe naasetula emyaka 3 ndikomawo n'engula endala. Kakati owulira, munnange kyekyali mu hadithi ya Tufail. Yamubuuza ma sanaa bika rabbuk, Allah we yakulamula atya? Wulira, yamugamba nti ghafara li, yansonyiwa, bihijrati ila nabiyyi, ay bisababi lhijra, ay liajali lhijra, olw'ensonga y'okusenguka. Ennyongeza eno yatugasa oba nedda? Amakulu yalaga nti ibaada eno ey'okusenguka ye yafuuka ensonga. Allah siwulira, Allah n'amusonyiwa. Kaabagezi nange kambeeko kyentegeka. Osanga Allah likisinzirako nange nansonyiwa. Kale barakallahu fiikum. Mu ddalasa ya leero essira njagadde tuliteeke ku ennyongeza eno. Kubanga sooka olabe, Allah
asinzira ku kyomusonyiwa ku ibada yakusenguka. olaba otya singa omufuuno nga ibada eno yagikolera ku sisitimu ya volongoto gadibenga lye ngembwe etunda omuzigo. olaba otya singa ibada eno yagikola naye nga yagikolera ku sisitimu ya gadibenga lye nga hijja y'omusazi w'ebirevu. faman farada fihinna alhajja fala rafath wala fusuqa. ko omusazi w'ebirevu anze nja kutwalayo fusuuqu okalya dda. kyova olaba enjawulo nnene wakati w'abasalafu ne bannabida. bo bannabida balowooza nti ekikulu kukola bukozi, ne basooka basaatuuka ne beerabira nti ibaada yonna allah ajagalamu ebintu ebi. ekisooka giteekewo. ekyokubiri jeereemu volongotozi zonna emutuukeko ng'eri purified. bujulizi bwebutegeeza kino ssebo. singa osomako mu surati kahfu aya akomeka aya 30 uli allah bwe yatugamba nti inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. allah talirede butasasula muddu alongoosezza ibaada ye mpeera ye mu bujjuvu. aha kikyolaba waawo ate kwata girongoosezza kyebaita mafhumu lmukhalafa. bw'oleeta ibaada nga ogirongoosezza nga allah akuwa empeerayo mubu ate bwe sigirongoosa okukyanukula. era katusome Qur'an nga tetunnafa. essula eyitibwa Maun mulimu aya zino allah yatugamba atya fawailu lilmusallin. okuzikirira kuli ku basaaze. kubaki? ku basaaze. amakulu eriyo allah beyategekera kuteeka mu muliro naye nga tabavunaana butasaala. abamu ne sijira zimeze naye nga ate nga wa muliro. lwaki? allah yatugamba alladhina hum an salatihim sahun. abasaaze abasaatuusi allah bwatu beyalamula. wala yunabbi'uka mithlu khabir. teri ayinza kunnyonnyola nsonga kusinga allah. bwatyo allah bw'asomesezza ebigambo ebitegeeza kubanga kino tekinyuma kwogera n'okukiwulira tekinyuma naye kyo kituufu nti si buli musaaze nti wamujjana. eriyo abasaaze nga bamujjana ate eriyo abasaaze nga siwulira nga bamuliro nga basaaze ye
owakana ulya Qur'an fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Omugezi nayigawo ki? Kati omugezi bw'abanga abadde mu gurupu y'abasaaza abasaatuusi n'amala awulira ku aya eno, mbuuza agattawo mputu akola atya? Agattawo tawba nasala eddiyo. Erimu basaaza abasaatuusi n'avaayo nadda mu basaaza abaddala, kubanga Allah amatira ibaada ezaddala. Gwe toyagala essala yo okweyimirire, lwaki osala okweyeza? Lwaki oli musazi wa birevu? Kati efeesi gyotwala mu ssala munnange baakala. Nze nkitya, sikyagala, wallahi nawe sikikwagaliza. Ntya nnyo okusinkana Allah nga ne mu gurupu y'abasaaza abasaatuusi. Lwaki? Anti mu hadithi emu nabbi waffe yatugamba, wulira, yatugamba nti wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Mukitegeereko nti essala ye ibaada esinga ibaada zonna. Hadithi gyegenda mu maaso n'atutegeeza ebigenda okuddirira. Mu byo yatugamba nti waman ruddat alayhi salaatu, buli Allah gw'atalimatira sala ye, rudda alayhi sa'iru amali, ne ibaada endala tajja kuzimatira. Kyabbeeyi, basaaze bannange, kyabbeeyi. Akaseera k'osigaza ku nsi kuno n'okola tawuba n'ova mu basaaze abasaatuusi, abasaaze abasazi b'ebirevu, wallahi etwali kalungi gye mwekuumira. Kituufu muli bangi naye omuliro gwa Allah si mufunda. Abasaaze bamukweyesa, munnange kyemukola si kirungi. Kisanyusa Allah? Nedda, ekyo kisanyusa shaitan. Nsaala nnyo ate ndi musiyazi, lwaki obigatta? Eno aya gwe tekkolera mu sura y'Ankabut mulimu aya ya 5. Allah waffe yagera atya ku ssala, yatugamba nti inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Essala gy'osala nga yaddala ekkolako obusirikale n'ekulemesa ogwa mu gavolongoto zaago. Kikyetwogerako munnange olw'obujulizi bungi nnyo mu Qur'ani, bukubyeko mu ahadithi, mu bigambo by'abamanyi, nazula n'ebyabasahaba nga biraga ki? Ibaada eno Allah yagala nkenenule, tajagala mu bikudumu. Bw'obanga wanywa ku mubisi bagukola muki? Bagukola muki? Mumbidde. Aha, oyo agutegedde gwe twogerako. Kakati bo baba bagezi, bw'amala gusogola ne gujja akola atya? Agusengejja gusobole okuwoomera bakasitoma, ate bw'atagusengejja walillahi almathalu al'ala. Allah gwe yagala okutwalira essala erimu ebikudumu. Lwaki tokolanga banno nawe essala yono sowulira n'ogisengejja
inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Era kyetegeeza olongoosa ibaada zo zibeere purified. Ntya bw'obeera mu kweyesa amawulire ga ssanyu e Uganda waliwo makansi. Oli musazi w'ebirevu, okusala ebirevu si bulemwe. Nze bwe nakizoola ne ngamba nja kulemerako nyambe basaze bannange nga tebannafa. Ye bwe nalaba hadisi ya Tufail ne nyongera okukaluba ne ngamba nja bayamba akutwala ekiro. Okusala ebirevu si bulemwe, si bulema, wabula muze gwa gweteekako. Era osobola bulungi ogwejjako bayi tauba izi nga Allah akusonyiwa. Kiki twogerako mukwano gwa Tufail mu byatunyumiza yalaga nti ibaada ey'okusenguka ye yamweyimirira abakuba nga yagikolera ku sisitemu ya gadibenga lye ng'essola yamukweyesa. Singa agikolera ku sisitemu ya gadibenga lye ng'ekisiibo ky'omusazi w'ebirevu, singa ibaada yagikolera ku sisitemu ya gadibenga lye nga hijja y'omusiyazi, banne bawasa alaba. Omanyi kinnewunyisa ne ku mbaga agendayo ko ye musiyazi. Obusiyazi bulemwe ogw'omuze nawe gwe ogweteekako. Basaze banne abalaba feesi zaabwe ensiraamu ko nze nja bikalakata ate sala nja kusaala baabuwe. Okusala ebirevu bulema. Kyemugamba tutandika okusoma edduwa y'abalema egamba etya mpozi? Alhamdulillahi alladhi afaani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathiri mimma khalaqa tafdila. Butusanga omukweyesa tusome edduwa eyo. Okweyesa bulema. Oli musaaze musomi wa Bayibuli ku mulembe guno gwa Qur'an, okusoma Bayibuli bulema. Bw'oba tugamba nti eyo muyiri tusome edduwa y'abalema, tusome edduwa y'abalina obulemwe. Bannange si bulema muze gwa gweteekako gukosa ibaada zo. Bw'oba wakanawulira mu hadisi naye ofye kyetanga kibuuzo naye nga si kibuuzo. Yabuuza kam min saimin laysa lahu min siyami illa aljua walatash. Abasibi bameka nga mu kusiiba kwabwe tebajja kufunamu jjana, tebana kye bagenda kufunamu illa aljuu, bajja kukoma kulumwa njala wala atash na nyonta. Lwaki? Bannayuganda eyo hadisi banguyira okutegeera, era nze naye nayanguwa nnyo gitegeera, kubanga nze kuva mu buto ndaba abasiibi abasazi b'ebirevu bangi ne bamaseeka nga musiibi. Ekyo si kiwakanya. Omusanga asibala baba nagimalako n'ateekako ne package eya sitati oba okyewuunya nalumba ne mande n'olwokuna oba okyewuunya n'ennaku enjeru azaagala. Bannange ng'omuddu asiiba n'ekisoboka ng'alina diguli mu kusiiba, alina diploma mu kusala ebirevu, n'ogamba laba volongoto. Gwe toyagala okusiiba kwako kweyimirire mu maaso ga Allah. Mbadde gamba nti mu hadisi eno kyajjanga kibuuzo naye omubaka yetabuuza ye tayagala ansa. Nedda bw'oba osoma ku Luwarabu eno gye bayitakamu al-khabariya, kale yali ayagala tutegeeza nti bangi nnyo pasenteji yaabwe nnene batya mpozi nga basiibi
naye nga kujja ne tebaliiko. yemandi wawuli hadithi ziri lisaimi farhatani, omusiibi afuna essanyu lya mirundi ebiri, farhatun inda fitri, wano nga asibulukuka afunamu ku ssanyu, wa farhatun inda liqai rabbi, ne mukusinkana Allah agenda kufunamu essanyu. Bambi n'alowooza nti byombi biri ku leva emu, kubanga ekyessanyu mu kusiibulukuka kikyolabawaawo, gamba ffenna tukifuna wano mu kusiibulukuka. Linda mu Ramadani olabe mu kusiibuluka ng'olaba abasiraamu n'abasanyufu, akutte entende, akutte eryenvu, essanyu tulifunaawo ffenna oba nedda? N'abasazi b'ebirevu n'abasiyazi ne bannamawuledi, ffenna tufuna essanyu tulifuna ffenna. Naye munnange wali ku kiyama abasiibi bamukweyesa. I warn you by this hadith. Abasiibi ababbi, I warn you using this hadith. Abasiibi abasazi b'ebirevu, kubanga risaaki yange yandaga nti emmese si ze zibirya, mwe mubisala. Kwegagwe n'ogatta byombi, ogatta ebisanyusa Allah n'ebisanyusa shaitan. Ghafarani bihijrati ila nabiyyi, nze yansonyiwa. Teyamulinda Tufayili kumubuuza nti Allah yasinzira ku kyokusonyiwa, ate yamulinda kimubuuza nakyo nakimwanukula, yamugamba bihijrati. Kuba nabwino ibaada zino munange ze zigenda otununula mu maaso ga Allah. Tukole tutya? Tuzisengejje, tuziggyemu ebikudumu. By what? By tauba. Oli musazi wa birevu, okusala ebirevu si bulema. Sheikh tetubuzaabuza. Fa basala ebirevu, fa basomi ba Bayibuli, fa basoma mawuledi, obwo bulema. Oli ku muharamu mwoyo waanira. Era fa basaaze abanywa omwenge. Okunywa omwenge bulema. Oli musaazi munywa sigala, nawe okima okunywa sigala bulema. Ne banno balina agavolongoto zaago, ne bajjukira kabbuli zaabwe, ne bagata bayitawuba. Kakati wano we nkutuukira mu ddakiika ezisigaddeyo ku ddalasa waffe. Ibaada yonna ogikolangako ebintu bibiri. Ekisooka bakiyita ittiqan, ekyokubiri gitaasa abanyakuzi, gikoleko security, tebaginyakula. Kubanga ogikola ngeri kiriya bulungi sima okitegeera, tujja kulaba bwino muno omuddu ayinza okuva eri nayola ate nga tazibbi halalan tayyiba, Allah nakuteeka mu muliro. Ate ibaada zange bazitutte tozirabye. Bibiri bikulu ku ibaada yonna. Mu dakiika ezisigaddeyo katwogere ku kino. Bakiyita batya? Ittiqan. Mu Luganda kyeki? Tokolanga ibaada yonna ng'eri ku sisitimu ya gadibengalye. Nga ibaada ki? Kakonere ku zino. Waliwo ibaada bagiyita sala, byetwajogeddeko bijjukire. Kubanga bw'otegereza ozuula buli ibaada munnange twagijja ku origin. Buli ibaada erikutetenkanya. Kusimba layini z'essala abantu babajja baga nnasi ku nnasi. Buli muzikiti w'otuuka olaba nnasi ku nnasi.
bane tubayambe tubawalage nti waliwo bwena ategeeza nti mujjemu akabaliga bwe bana akajjamu ojja kulaba nga tewakyalina siku kabaliga nno musala akabaliga nno okiwulidde kikola nga akiwulidde from today onwards mpaka lwolifa toza akabaliga mu ssala lwaki bwino si wa leero wabula katiraba okimanyi n'ekigambo ekiyingira mu ssala wane waffe kigula buwanana kubanga sookola babaddu bameka kubanga kino ekigambo ekiyingira mu ssala mpaji takbiratul ihram kigamba kitya mpozi siwulira kati mwe muli banene nze mbatidde ne wiiki tejja kuggwako ojja kuwulira bino allahu akbar ate nga kifubutuse mimbali sheekhe nga munene ye takbira ye bwetyo allahu akbar nange neŋŋamba sijja mukisa kamubikire nti seeka tosalangako kubanga ekyo ekigambo mpaji mu mpaji z'essala ate omubaka yakisomesa nga kitandikana kogwe allahu akbar allahu akbar ago gafu ŋŋambenga ntya allahu akbar eyo topiki ng'eggwa ayo kegenda agenda baga nti akamega enjovu ganti allahu akbar ate bino allahu akbar togazza bwobanga essala eyo gyagala mujjana bwoyala kusala omere sigira bakuwane bwosala ennyo genda mu maaso ne allahu akbar kutuuka mu maaso ga allah nga poteya mpaji namba teri mu ssalazo allahu akbar nago gufu lwaki si allahu erinnya lya allah teriwunzikira mu waawu wabula liwunzikira mu haau nti allahu akbar nakino kifu si simiya allahu liman hamida kakati simiya allahu liman hamida simiya allah ne si simiya allah si simiya allah wabula samia allahu liman hamida oyagala essala yefuuka ennunuzi ng'ofudde simiya allah togazza si simiya allah kyangu nnyo eno singiteekeko fataha nti sa ate si samiya allah si samiya siya wabula samia allahu liman hamida ekirwadde kyo kukyankalanya bwino okimanyi nti kyalumba mpaka mu alfatiha hamdulillahi rabbil alamin yamanya asomye alfatiha olwo kumbe tagisomye lwaki mpozi webale nnyo yali badde atandikira ku alhamdulillahi rabbil alamin koye alhamdulillahi rabbil alamin gafu nkole ntya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin si maliki yawmi si malik si sukunu kukafu si maliki yawmi si maliki ya obabijawa ate muna amaaso tugayina olaawo oti ng'olaba ddala kasira eri ku kaafu nti maliki k'omusaaze mbu malikiya si malikiya wabula malikiya maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
aha si an'amta si an'a si an'a wabula an'a kyogere mpulire siwulira si an'a nyina ensonga lwakinumiriza kino nze ekyo giro kireka kubanga omu ayinza okubanga alfatiha yagikwata agijja ku musomi ku CD ku video ku audio kisoboka nga yakopa nga mufuna ye yasoma an'a naye yakwata an'a ndi ku nyukuta ya nuni si ya fataha nti si ana Ibrahim bikwatako owuliriza siki siwulira wabula siwulira oyo muyizi wa Sekangobi geno mugambe nti gyebiri ebyo gyokola byanagamba surat alladhina ana si an'a si sirata alladhina an'a wabula sirata alladhina an'a katugendeko mukwazina buli ibada muneyo yakyankana nakati Allahu akbar gafu lwaki mpozi webale nnyo oba enyukuta yabakola ki kikujjako kyogamba nti Allahu akbar kogwe Allahu akbar yalowooza nti ekikulu kuwunda ddoboozi Allahu akbar oba okyewunya nakikongera Allahu akbar akati Allahu akbar kifu wulira shahadu an la ilaha illa Allah nakyo kifu shahadu kiki shahadu kitegeeza ki ashhadu olwoba oyogerako eno etegeeza mi ana ashhadu nze abayita okujja okusaala nkakasa mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange alla ilaha nti teri kisinzibwa mubutuufu illa Allah okujjako Allah wa anna muhammada wulira si wa anna muhammada si wa anna muhammada wabula wa anna muhammada ibada yo jagala mujjana lwaki nalabye nga kyetagisa twogere kwazina anti waliwo hadith imamu ibn Majah agiina ne imamu al-Hakim n'abamanyi abalala Albani yagisahaha fi silsilati al-ahadithi sahiha nabbi waffe yatugamba te mu hadithi eno yatugamba nti man adhana 12 sana wajabat lahu aljanna omuddu n'amala yaziinira ebbanga lya myaka 12 ejjana bemukakaseeko kakati bambi kisoboka ye n'alengera bulungi bulimu kwaziina n'atatereeza kwaziina okutuuka maaso ga Allah nga poteya ng'ali alina kwaziina ashhadu ye nga yaziina shahadu Allah وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون kibi nnyo okutuuka mu maaso ga Allah ng'osibirayo ibaada naye nga tetuukangayo nga teriyo nga oliyo zero kati buli ibaada
tugikolerenga ku sisitemu ya itiqan. Kale ng'olaba okolanga liyo kati ng'omwazinyi ezo empeera tozaagala. Nkole ntya? Tereeza okwaziinako njaziinenga ntya? Wulira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kiwedde nagano togazza. Hayya ala salah, wagakopa wagani yagakusomesa mudala semole nabisomesa. Omusaze nambuuza nti asobola kiwandiika ekigambo ekyo akituwandiike era bw'omubuuza nti wabikopawa omanyi anagamba nkutereko omwazinyi w'e Makka. Gwani yagamba nti obusiraamu tubukopa Makka? Kale barakallahu fikum mudala sejja tujja kwogera kwazina kw'omusazi w'ebirevu, kubanga kisoboka bambi nga yawulira hadithi eri nti omuntu bwe yazinira emyaka 12 ejja nebe mukakaseeko. Kisoboka nga te yakazinira emyaka naye nga musazi wa birevu mu kweyesa. Waliwo bwina alaga nkimanyi tokiwulirangako kyekyandeeseza ekitabo kino lwakuba sigenda kisomamu kati obudde buganye. Waliwo bwina alaga nti okwazina kwe kufu. La yu'taddu bi adhanihi. Kino ekitabo kiyitibwa kitya? Salatul Mu'min li Sa'd ibn Wahf al-Qahtani, omujawado ogusooka. Bw'oba osoma ku bitabo genda osome okuva ku peegi 132. Kitabo kinene si kye kino. Kinene bwe kiti, kinene nnyo bwe kiti. Nijja sinayokesezaamu wano wenjawala tusome insha Allah. Na kino ekitabo tujja kikozesa mu kutereza ibada zaffe. Kiyitibwa kitya? Aqidatu salafi salih. Kiyitibwa mujmal aqidati salaf, mujmal aqidati salafi salih. Nja kuleta n'ekitabo ekirala kiyitibwa alimta fa'mal, alimta fa'mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la sokoleke na kino munange kifu kitya? Hayya ala salah. Kiyitawo oba kifu? Kifiiriddewa mugambe 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 nti wanvu yanga ya si hayya ala wabula hayya ala
byawulerwa mpaka si hayya ala wabula hayya ala. Seekomu yakikuba olukuba nakiyingira munda mu makulu nagaba owanvu yayya oba okoola babiri hayya ala kati hayya ala si hayya ala wabula hayya ala salah si hayya ala salah. Obyawudde si hayya ala al falah wabula hayya ala al falah hayya si hayya. سبحانك اللهم بحمدك